Otereva mulizo mulungi tubadde tukola ku nsimbi nga nange banywamu ku lwendo lw'amazzi era bwe yakatwegatako olunaku olwaleero nkutegeezezza nti tuli mu nsi egula mirambo, ensi egula mirambo nga munnaffe ogugwo tegulimu. Era nkugambye nti olunaku olwaleero tuli mu kunnyonnyoka ensonga ya Nelson Mandela nga kw'otadde ne apartheid. Gwenno ataategeera ku nkola eya apartheid nakutegeezezza nga tutandika nti apartheid y'enkola eyali mawanga agaali abiri omwali South Africa nga kw'otadde ne South West Africa. Essaawa zino eggwanga eryo liyitibwa Namibia nga enkola eno yaliwo wakati wa 1948 okutuukira ddala mu myaka gya 1900 awo, era abasinga ku ffe twaliwo awo nno nga enkola eno eggwako. Kyotasaanye kusaba nti enkola eno yali mbi nnyo, yalimu obusosoze obw'ekika ekyawaggulu bw'otannaba kubanga omanya oba olabako nti omuzungu bw'ajja mu ggwanga erya South Africa atandika okusosola mu mawanga. Bagamba abazungu whites baakola ekibinja ekyabwe, ne wabeerawo ba Asians oba abayindi nabo ne babeerawo, ne tubeera n'abantu b'owandibadde oyita oba abakyotera oba abalina kkala etafaanana naffe nga abaddugavu, ne kibeerawo ekibinja ekyokusatu awo. Fenno nga abaddugavu ffe tusembayo wansi. Wenjogera bwe nti kati neetadde mu ggwanga erya South Africa. Muna South Africa atuuka ekiseera mu nkola eya apartheid nga nno munnaffe tasobola kutambulira ku luguudo lwe lumu n'omuzungu. Wulira obujoozi buno nga omuzungu azze mu ggwanga ery'omuddugavu, kyokka nga omuddugavu waliwo enguudo z'otalina kutambulirako kubanga enguudo ezo baazikola ne bagamba nti kati zino enguudo abalina okutambulirako bayindi bokka oba bazungu bokka. Ne bakola ebintu ebiranga amalwaliro ng'abaddugavu waliwo temugenda mu ddwaliro lyerimu n'omuzungu. Nga bakoze amasomero ng'abaddugavu temugenda mu masomero ge gamu n'abazungu. Ne bateekawo ebifo ebiruirwamu nga temugenda mu bifo bye bimu, nga n'obutale temugenda mu butale bwe bumu. Embeera eno yanyiga nnyo. Ate ekyasinga okusajjusa embeera nti abaddugavu baatuuka tayimu ne babajja nno mu mayumba gaabwe ne babajjako n'ettaka ne liweebwa abazungu. Era waliwo etteeka eryaleetebwa mu 1949 etteeka eryayitibwa Mixed Marriage Act of 1949. Etteeka lino lyatangira nno munnaffe omuddugavu yenna okugenda nga bakusanze nti wakwanya omuzungu munnange nga olutalo ogenda ddufuna, ekibonerezo ogenda kifuna. Tebaakoma okwo kwokka, baaleeta ekyayitibwa Population Registration Act of 1950. Wano nno ne balyoka bakutulamu abantu nga batunuulira ku kkala yo olwo ne batuuka ekiseera ne batangira abantu okutuuka mu bifo ebimu. Abakugamba g'oli muddugavu tolina kulinnya wano, ekigere kyo tekirina kutambulira ku nguudo zino, tolina kujjanjabibwa nno mu bifo bino, tolina kubeera mu bifo bino. Ensonga eno yanyigiriza nnyo banna South Africa, era nga n'ebifo bingi babajjeemu. Era kati tutandika okuyingira mu 1970 awo okutuukira ddala mu 1980 emyaka egyo, omuddugavu atandika okuwulira nga ensonga emulinnye, ng'awulira ayina akayinja mu ngatto mw'atambulira, nga nno omuzungu amumazeeko emirembe, takyasobola kwekyusa. Buli wagezaako okwekyusa omuzungu waali, omuzungu azze n'amateeka g'otalabanga. Embeera eno yanyiga nnyo banna South Africa. Awo nno munnange embeera wetandika okunyiga banna South Africa, balaba ebintu ebibatambulira bulungi. Era awo mu mwaka ogwa 1887 okutuuka mu mwaka gw'1993 ekibiina kitandika okutandikibwawo ekya National Party. Era awo ekibiina kitandika okukula, batandikawo ekibiina ekitwa African National Congress ANC. Batandika okulaba nga embeera engeri gye batuyisaamu gwe wamma tesaanidde, naffe tuli bantu, kyokka ate to make matters worse oba okusajjusa ekiwundu, bano bazze mu ggwanga lyaffe kyokka batutaddeko amateeka, batuyisizza bubi ddala. Embeera eno enyiga etandika okunyiga muna South Africa. Abasajja nga ba Nelson Mandela batandika okuvaayo. Kati ndikulaga engeri Nelson Mandela gy'ajjamu okulwanisa apartheid, enkola embi, enkola eyayisa obubi banna South Africa.
Nelson Mandela gwabadde tamanyi azaalibwa nga 18 Julayi wa 1918 era omwami ono azaalibwa wali mu Union of South Africa mu kitundu ekyo era ekitundu kino nno munnaffe kyalimu nnyo ba British Empire oba abazungu baali bakyefuga nnyo be baali nno abatono kyokka nga engeri gye bafugamu bana South Africa olwo ebintu byotasobola kutegeera engeri omuzungu gye yajjamu n'atukwatamu obwongo mu biseera ebyo kubanga baali nga batini eno etujja kitwala nti yes balina ebyokulwanisa eby'amaanyi tetwakwesanga oluusi obusaale biki nga bo balina ku mmundu ne bajja batuwamba mu ngeri etategeerekeka kubanga osanga kati nga mu ggwanga erya South Africa ekitundu Nelson Mandela mwazaalibwa baali abazungu batini kyokka nga baddugavu bangi naye nga abazungu bano abatono b'owulirako bateekawo embeera nga embeera eno eremisezza banna South Africa okwekyusa. Omwami ono Nelson Mandela bw'azaalibwa nga 18 Julayi owa 1918 atandika nno munnaffe okuvaayo okusoma ekiyambako Nelson Mandela yenno ekirungi ekimuliko nti mu kuzaalibwa kwe yava mu lulyo olulangira nti kitaawe be bamu ku baali abakulira nno munnaffe ebika Nelson ava mu bantu abayitibwa ba Kosa people Kosa mu ggwanga erya South Africa era kitaawe munnaffe y'omu ku basajja abaali bakulembera ekika ekyo yali chief kati abantu ba Thembo aba Nelson Mandela mwasibuka amanya ge amatuufu mu kusooka yali ayitibwa Rolihala Dalibunga Mandela oluvannyuma ne bamukazaako erya Madiba era essaawa zino ly'erinnya erisinga okutambula Nelson Madiba Mandela bamukazaako erinnya eryo atandika okukwata ekintu atandika okusoma n'asomerako ku masomero awo Nelson Mandela waatuuka nno munnaffe yali musajja yali alengerera ewala ndooza engeri gy'okuba nti famire gye yali azaalibwamu yali y'abakozi yali y'abakulembeze naye ate ekimumala enviiri ku mutwe kitaawe eyali akulira ekika kiramba eky'abantu abayitibwa ba Thembo bamuggyako obukulu bwe bamuggyako ettaka ebintu bino byaluma nnyo omuvubuka ono ng'akyali muto atandise nno okusoma ayize ku luzungu awo omuvubuka mujagujagu mugezigezi atandise okutambula alaba engeri gye bayisaamu abantu be n'atandika okulaba nga embeera eno etandise okunyigiriza abantu be muli mu mutima n'atandika okuwulira nga sisaanidde kubanga mbeerawo ng'abantu bange bayisibwa bwe batyo n'atandika nno munnaffe okubanga asoma bw'atuuka nno mu yunivasite emu Nelson Mandela gye yagenda okusoma yafunako omukisa n'asomera mu University of Fort Hare eri wali mu ggwanga erya South Africa bw'atandika okusoma eno atandika okukunga abayizi abategeeza nti embeera gye tulimu si nnungi embeera gye tulimu tunyigirizibwa tulwanise efuga bbiri no tulwanise apartheid eno omuvubuka oyo bw'atandika okuvaayo bw'ati akunza abayizi batandise omuwuliriza yali musajja mugezi nga bw'atandika okwogera ebigambo muganda wange mwannyinaze mwana wa maama n'oba nga tojja kumugoberera otuuka akaseera n'olabira ddala nti nedda omusajja ono tusaanye okumugoberera jjukira omuvubuka ono yali mugezi ava mu lulyo olulangira alabyeko n'ekitaawe bamusuuzizza obukulembeze bamuggyeko n'ettaka abantu bagamba ebigambo bino nabo bakoseddwa nga naye famire ye bwekoseddwa awo nno kyawaliriza abayizi bangi okutandika okumwegattako era awo munnaffe ettendekero erya University of Fort Hare lifuumuula Mandela bamugoba mu ttendekero Nelson Mandela bamugoba n'addayo ewaka akizuula nti kitaawe yali anyiiza olw'okugobwa kw'omwana we kitaawe n'ategeka mu nkukutu afumbize oba Nelson Mandela awase kubanga yali avudde mu ssomero Nelson Mandela bw'akigwamu n'alyoka adduka ewaka n'ayolekera mu north of Soweto ekifo kye bayita Soweto kiri mu South Africa eno nno abaddugavu be baali basingayo obungi olwo nno tuli mu mwaka gwa 1941 Nelson Mandela adduka mu kitundu ekya Soweto bw'atuuka eyo nno obwongo ne bumuwa ne bumugamba genda osoma amateeka Nelson Mandela yeeyongerayo agenda kati afuna mu University of Wits atandika okusoma amateeka mpola mpola bw'atandika okugasoma awo nno watandika nno okumaliriza n'agulawo law firm the black law firm eyasooka
oba ekitongole ekyamateeka ekisooka ekyabaddugavu mu South Africa Nelson Mandela yakigulawo era wamala okigulawo teyakomaawo yeegatta kuba African National Congress kino nno nga kyekimu ku kibinja oba ekibiina ekyavaayo okulwanira eddembe ly'abaddugavu naddala mu South Africa awo nno mu mwaka gw'1948 ensonga ya segregation oba okusosola mu mawanga oba mu langi yali yeeyongedde ddala mu ggwanga erya South Africa awo nno Nelson Mandela bwe yeegatta ku kibiina ekya ANC African National Congress batandikira ddala nno okukunga abantu batandika okwekalakaasa bawakanya ensonga ya apartheid era no munange ensonga yeeyongereyo ddala mu mwaka gw'1952 awo Mandela afuuka ow'ettutumu mu ggwanga eryo mu kulwanirira ensonga z'okulaba nga abaddugavu bafuna eddembe lyabwe era kigambibwa okuba nti Nelson Mandela abantu abasoba mu 8 baatandika okwegatta ku Nelson Mandela era bakwatibwa kubanga yakunga abantu abasoba mu 8 ne batandika okulwanisa kafyu waliwo essaawa twalabyeko kafyu abasinga wano mu COVID-19 mu biseera ebyo waliwo essaawa za kafyu nga omuddugavu tokkirizibwa kutambula mu ssaawa ezo okujjako omuzungu Nelson Mandela n'ajeema n'agamba lino eggwanga lyaffe tujja kutambula bakkirize bagaane mu biseera ebyo waliwo ekyayitibwanga kipande identity card gy'olina okwambala ogunene ogukulaga nti gwe oli muddugavu Nelson Mandela n'akunga abantu n'abaga nti tujja kukyambala ekyo tuli mu ggwanga lyaffe tetusobola kubanga tumanyirwa okutuuka ku ssa eryo awo nno bwe batandikawo defiance campaigns aba ANC agenda yaabwe etandika okunywera abantu batandika ogiraba abaddugavu batandika okulumanya nti yes kyekiseera nakifo ekyokwerwanako Mandela yeeyongerayo okwekalakaasa kutandika okulinnya enkandago mu mwaka gw'1956 munnaffe Mandela yali afuuse ow'omutawaana mu ggwanga eryo era munnaffe Mandela akwatibwa Mandela bw'akwatibwa mu 1961 awo nno bamussa emabega w'emitayimbwa bamusalira emyezi nno 17 n'abeerayo omwami ono olwamuyimbula n'afuluma we yakoma we yatandikira n'atandika okukunga abantu era n'abagamba nti tekijja kumalako kati bw'afuluma yasooka n'adduka wabweru w'eggwanga kubanga mu kkomera emyezi gye yamalayo 17 yakizuula n'amanya nti okay tugezezaako okwekalakaasa mu mirembe ebintu biganye ndowooza ekiddako kugenda military oba kukwata mmundu n'adduka n'afuluma eggwanga kati mu 1962 bw'amala okufuna training ey'amagye mu kudda mu ggwanga lye bamukwata omusango gwe bamuteekako yafuluma eggwanga nga tasabye ndowooza owulira ejjooga eryaliwo olwo nno bamuteeka mu kadduukulu mu kkomera bakizuula nti Nelson Mandela yali ategese gorilla warfare oba ategese olutalo okulwana ddala okulaba nga nno basula abazungu ba gavumenti yaliko basobole okweddiza nno obuyinza Nelson Mandela bamukwata bamutwala mu kkooti bamuteeka mu kkooti emisango gitandika okuwulirwa naye Nelson Mandela omusajja ono okumanya yali mugumu nnyo yavaayo nno n'agamba nti tajja kuva ku mulamwa bwe yali mukomera bamuteekako bamuwaliriza nnyo ne bamusikiriza era babateeka mu kaduukulu babaleese mu kkooti okubawozesa yasigala ku mulamwa gwe ogw'okulwanira eddembe ly'abaddugavu bwe baamuwa okwogera nga woonolaba emubeera mu kkooti omulamuzi n'akubuuza ekibuuzo omusango guwulidde eyo kyogerako ki omulamuzi olwakwasa Nelson Mandela akakisako okwogera Nelson Mandela yakola speech oba yayogerera essaawa 4 mu kkooti beebimu ku bigambo byeyogera mu kkooti yagamba the lack of human dignity experienced by Africans, it is the direct result of a policy of white supremacy. N'agamba nti kino abaddugavu kye tutuuseeko kye tulabyeko okunyigirizibwa kizze olw'amateeka agatuteekeddwako abazungu. N'agamba nti our struggle is a true national one, nti okulwana kwaffe kwa mwoyo gwa ggwanga. N'agamba nti it is a struggle of an African people inspired by our own suffering and our own experience. Nti okulwana kumulaba kuno kuleeteddwa okubonaabona kwaffe n'ebyo bye tuyizeemu. N'agamba nti it is a struggle for the right to live. N'agamba nti kuno okulwana kumulaba tulwanirira okubeerawo. Mandela yeeyongera mu maaso n'okubanga ayogera n'agamba if it needs be
It is an ideal for which I am prepared to die. N'agamba nti kiba kyetaagisa okufa, nze ndi mwetegefu okufiiririra abantu bange, ndi mwetegefu okufiiririra eggwanga lyange. Mandela tebaamutta, naye baamukwata ne bamuteeka mu kaduukulu ne bamusalira omusango nti waakufiira mu kaduukulu, life imprisonment. Omanyi kye kitegeeza? Naye okumuteeka mu life imprisonment tebaakomaoko kokka, baamuteekako ne bagamba nti Mandela ajja kubanga afunayo omugenyi omu mu mwaka ajja okumukyalira, kyokka omugenyi ono tajjanga kusukka ddakiika 3 ng'ali ne Nelson Mandela. Nelson Mandela ono n'atandika okubeera mu kaduukulu okuva nno munnaffe mu 1964. Yamala mu kaduukulu emyaka 27, naye nga mu myaka gino gyonna afunayo omuntu omu yekka ajja okumukyalira, kyokka nga n'omuntu ajja okumukyalira munnaffe takkirizibwa kumala ddakiika 3 ng'akyatudde ne Nelson Mandela. Butereeva omulizo omulungi gwe yakatwegattako, tuli mu puroguramu eŋŋanza ensi egula mirambo. Ensi egula mirambo nga munnaffe ogugwo tegulimu, era nga musajja wa Kabaka Lubuye yali emabega wa kazindaalo. Tukuleetedde omusajja ayitibwa Nelson Mandela Madiba ne apartheid, era nga twagenze mu ggwanga erya South Africa. Wetukomye nkomye wali nga nkugamba nti atwaliddwa mu kkomera, era mu kkomera eno yamalayo emyaka 27. Teeberezaamu okumala emyaka 27 ng'oli mabega wa mitayembo, nga mu mwaka ofunayo omuntu omu yekka ajja okukyalira, kyokka nga n'omuntu oyo ajja okukyalira takkirizibwa kusukka ddakiika 3 ng'ali naawe. Nelson Mandela atandika bamutwala okukola emirimu ng'etumanyi nti abasibe bonna wabeerawo emirimu gye babatwala okuba amayinja, ky'onoyita limestone quarry. Nga mu biseera ebyo n'afuuka ate wakabi nnyo, n'atandika abasibe banne ne batandika okubanga bamuwulirizaamu nnyo, nga wabagamba tugende, enjogera ennaku zino tugiyita okuwaga, n'awaga abasibe n'abawaga ne bagenda ba amayinja. N'afuuka omukulembeze waabwe mu kkomera, n'abaliiramu n'abagamba struggle erina okweyongerayo, tulina okugenda mu maaso n'okufuna eddembe lyaffe, banna South Africa balina okufuna eddembe lyaffe. N'atandika okusindikanga obubaka nga ava mu kkomera n'abusindika eri abantu be yali alese ebweru. Bano abantu abajjanga okumukyalira yabawandiikiranga obubaka ne bufuluma ne bugenda. Abantu ebweru eri ne batandika okwekyawa, ne batandika okudimandinga nti Nelson Mandela musajja waabwe ateebwe. Pressure n'etandika okutuulira nno abazungu nga babasaba Nelson Mandela atandika okuteebwa. Amawanga g'ebweru ageetoolodde South Africa ne gatandika okwegatta ku South Africa, ne gatandika okudimandinga Nelson Mandela ateebwe. Amawanga g'abazungu agamu ne United Nations ne batandika okuva nga balaba omuyaga gutandise okweyongera mu South Africa. Ne bagamba abazungu abo nti singa temwegendereza mugenda kufuna olutalo lwe mutajja kusobola kumalako. Kubanga buli muddugavu yali yatandika okutunuulira muna South Africa engeri gy'alumiziddwamu, engeri ebintu gye bimutambuliddemu obubi, ne batandika okukwatirwa ekisa. Jjukira ffe abaddugavu twatondebwa nga tulina ekisa kiri, tulina engeri gye twetunuulira, kyova olaba ne tubeera mu mikolo nga okufiira. Omuntu yadde tumumanyi ogenda okulaba omuntu ayunguka n'atandika okukaaba amaziga. Kati amawanga geetoolodde South Africa, ensi yonna etandika okuvaayo, era mu mwaka gwa 1960 wegitandika okukoona, awo no United Nations etandika sanctions against South Africa, era nga bagamba nti nedda waliwo ebintu ebitatambula bulungi. Mu myaka gy'olukumi wegituuka, ebintu bitandika okulinnya ensandago. Kuliko omukulembeze president yali ayitibwa de Klerk, FW de Klerk. Omukulembeze ono yali agenda mu maaso n'okufuga eggwanga eryo. Bamugamba nti the civil war, olutalo lugenda okugguka mu South Africa lwotagenda kusobola kumalako. Abazungu bagenda kubatta kubanga omuddugavu yatuuka time n'ekyawa. Jjukira buli wonyigiriza omuntu ku kisenge atuuka time n'akomyawo force. Abakola science physics batugamba nti bw'okeera ku makya n'ogalula omukono gwo n'okuba eŋŋuumi ekisenge, the same pain oba amaanyi g'okozesezza g'amaanyi g'ogenda okuwulira mu pain egenda okuddira. Awo no mu myaka gy'olukumi 1990 ensonga etandika okulinnya ensandago.
era omukulembeze aliko alaba ebintu gye bigenda agamba nti Nelson Mandela ateebwe. Nelson Mandela bw'ateebwa kino nno tekyakomya apartheid, teyakoma awo. Apartheid teyakoma awo. Mu 1991 apartheid etandika okuggwa, era mu 1994 aba ANC African National Congress bawangula akalulu akasooka okusuulibwa. Akalulu akasooka okusuulibwa ekibiina kino kyawangula n'ebitundu byali 62 ku 100. Era bw'atyo Nelson Mandela n'aba nga afuuka omukulembeze asooka omuddugavu okufuga eggwanga erya South Africa. Tiyakoma okwo kwokka, yafuna ekirabo ekyayitibwa Nobel Peace Prize. Nti ne bwe yali mu kkomera, omusajja ono gw'olaba teyakoma kulwanirira ddembe ly'abantu be. Yasigala ng'alwanirira eddembe ly'abantu be. Yasigala ng'ataddeyo omutima ng'enjogera y'ennaku zino. Yateekawo omugongo n'agamba oba kufa nja kufiiririra abantu baffe. Ndowooza yafuuka Yesu Kristo eri bannaffe Abakristaayo oba Abakristo. Ne bwe yali mu kkomera yasigala nga alwana. Nelson Mandela munnaffe bw'ava mu kkomera n'afuuka pulezidenti mu 1994. Omwami ono yafugira eggwanga erya South Africa gyali emyaka 5 gyokka. Ekimufuula ow'ettutumu na guno gukya nti ne bwe yali nti yennyini yalwanirira eddembe. Abakulembeze bangi balwaniridde eddembe n'ate ne bagaanira ku ntebe. Ne Nelson Mandela ye bwe yatuuka ku ntebe yafugira emyaka gyali 5. N'abagamba bannange nkooye, wabeerewo abalala bajja okufuga eggwanga lyaffe. N'abagamba tekikyayetaagisa kubanga neeyongerayo, struggle yange ekomye wano. Omwami ono Nelson Mandela ebimu ku byakola nga tannava ku ntebe, ya making sure nti atondawo ekyayitibwa South Africa's Truth and Reconciliation Commission. N'agezaako okulaba nga akomyawo eddembe ly'abantu eryali lityoboddwa. N'agezaako okulaba nga akomyawo essuubi eri banna South Africa. N'agezaako okulaba nga akomyawo obwenkanya. Jjukira mu biseera biri nga tebannaba kufuna independence, nga nabo bennyini tebanatandika kwefuga. Wali tosobola kera ku makya n'otwala munnaffe muzungu mu kooti. Otandikirawo nti watutte omuzungu mu kooti. Gwe tasobola kutambulira ku luguudo lw'erimu n'omuzungu. Tosobola kugenda mu katale ke kamu n'edduuka temugenda mu lyerimu. Temulwalira mu ddwaliro lyerimu. Kooti zaali mu abazungu. Omuzungu ye yali asobola okutwala mu kooti, si gwe kumutwala mu kooti. Omuzungu yekka yatuulanga mu parliament. Omuzungu yekka yalina obuyinza obw'okuba n'ettaka. Otandika otya? N'atandika okuleeta justice. He restored justice eri banna South Africa. N'atandika okubanyiga ebiwundu. Balina ennaku nnyingi nnyo. Balina obulumi bungi nnyo. Abamu nga beegomba okulaba obulabi muzungu bamutuge bamutte. N'atandika okubazaamu essuubi. Era bw'atyo Nelson Mandela mu 1999 Nelson Mandela bw'atyo nno alekulira. Wabula bwe yalekulira yasalawo agende mu maaso n'okulwanisa obwavu mu ggwanga lye n'okulwanisa akawuka aba ekirwadde ekyamukenenya. Wabula bambi mu mwaka gwa 2013 abasinga abawuliriza mwaliyo Nelson Mandela asika omukka ogusembayo ku nsi kuno. Yafiira ku myaka gyali 95 egy'obukulu. Era okufa kwe na guno gukya buli lusuku 18 June 18 omwezi ogw'omukaaga ensi yonna ejjukira Nelson Mandela, era olunaku olwo balutuuma Nelson Mandela International Day. United Nations yalukuza ne lufuula public holiday, era nga bajjukira okwewaayo kw'omusajja ono eyeewaayo n'asibwa emyaka 27 kyokka n'atava ku mulamwa, n'asigala ku mulamwa n'alwanirira eddembe lye. Ne bw'ogenda mu United States of America essaawa zino bw'olongera monument oba simbo yonna eya Mandela kiba kitegeeza hope oba okuzzaamu abantu essuubi.
ebigambo bye bigenda bijjukirwa na guno gukya bingi byagenda nga ayogera era ezimu courts ezikyajjukira na guno gutya yavaayo n'agamba to be free is not merely to cast off one's chains nti okubeera nti kakati oyina eddembero tekitegeeza butegeeza kujjako njegere ezikuteekeddwako but to live in a way that respects and enhances the freedom of others n'agamba nti okubeera nti oli free tekitegeeza kujjako mpingo ezikuteekeddwako wabula okubeerawo ng'osobola okuweebwa ekitiibwa n'okuweebwa eddembero eri abalala ebintu bino bingi byagenda maaso n'okuba nga wandiika mu katabo ke era n'agamba nti the true test of our devotion to freedom is just beginning nti okutandika okuwulira ku ddembe lyaffe kugenda bugenzi mu maaso na guno gukya bw'ogenda nno munnaffe mu ggwanga erya South Africa omuwuliza omulungi ojja kwewuunya nti abaddugavu bakyalina okusoomoozebwa kungi nnyo mulimu abakyalina fear ky'onoyita phobia that great fear okutya okw'amaanyi nti mukyalimu ebitundu ng'abantu abamu bakyabiyita naddala abazeeyi bakyabitya biyitamu olw'okuba nti mu myaka gyabwe baagezangako biyitamu baakubwanga emiggo mingi nnyo bayisibwanga bubi baatulugunyizibwanga nnyo kubanga tebaalina kugenda mu bitundu ebyo amaliro mangi ge bataalina kugendamu amasomero mangi ge bataalina obutale n'ebifo eby'obukale bingi bye bataalina nga gendamu omulizo omulungi awo nesuubira kweyongerayo kkiriza nkusiibule nga bwe nkwagaliza olunaku olulungi okumire ku mukutu weeraba